Alaikum salam. Imaam mutuba muswala Imaam neerabira okuvunnama olwokubiri mulaka esembayo wabula n'atajjukizibwa naye oluvannyuma lw'eswala ne bamujjukiza nga wayisa akaseera eswala yonna tugiddamu. Envunnama zombi ezo rukunu mpaji, envunnama zombi sijudu ezo zetuvunnama zombi rukunu mpaji, singa tuzireka kuba nitulekako olumwe eswala eba nfu. Bwe kigwawo katwakamala okutula sala tuba tujja kimayira akanamba era nga mulimu ne sujudu sahwa, tujja kukimayira akanamba. Naye singa tukijjukira nga wayisa akabanga awo tuba tuddamu swala namba nziramu. Singa tukijjukira oba netukyogerako nga tewannabakubaawo bigambo bya bbali, ebigambo bya adhikaari oba n'ebigambo ebigamba nti wayi tuleka tubuuse lwekyo tubuuse mu swala. Akabenje we kali kwe kukijjukira nga mukubye ku simu awo owaayo abaguzi bazze oba omukolo gutandise ebyesimu nga bwebimanyi nga mwogedde ebitali bya adhikaari oba ebitali bya swala oba munyumizaamu ku mupiira awo muba muddamu namba. Naye singa mbadde mu adhikaari oba ebigambo nga bikwatagana na swala eyo yennyini tibannange tulabika tukoze eki waddewo obutandwa nitukola ensobi mu swala tukimayo laaka emu netuteekako sujudu sahwa oluvunnama olw'okwerabira. Wallahu alam. Imaam njagala okuwasa mukyala wakubiri era nategeezaako omukyala wange asoboka nakkiriza naye ye agamba mpase omwana wa maama we omuto ate nga kikyamu mbujje yayogedde nabo ne bakkiriza naye nze nkyeremye yangambye bwembasiwasiza oyo sooke nindemukko wano bikyansobedde nkole ntya. Esooka tetukubiriza kugamba mukyalawo nti ogenda kuwasa oba osaaga oba okakasa kubanga twamukuwa kumugamba bimusanyusa so si bimunakuwaza. Oba osaaga oba okakasa si kirungi omumalamu essuubi omuleetera okumukyankalanya yenna obulamu bwe kubanga ekyo kibakosa nnyo. Tomusaagirako oba okakasa oba osaaga kireke ekyo kimu. Ekyokubiri wayinza okuba waliwo oluganda olubagana okumuwa oba oyo mba njagala kusooka kumanya nti oyo mukyalawo ayita atya oyo gwagamba okuwoowa aba muyita atya aba sisita we ate wantajimau baina al ukhtaini illa ma qad salaf tokkizibwa kugatta baluganda babiri kubanga ekyo kitabula ekyaganibwa ogatta aboluganda babiri kutabula famire kubanga famire eri mu kyalo wabayo tiimu bbiri katugambye ono omukyalo omukulu ye Hafsa omuto ye Aisha kati wabayo tiimu Aisha ne tiimu Hafsa famire oba ogyawudde bwe basiikana mu kyalo nga waliyo omukolo baba bagenda kweraba bubi olw'obujja ate oleeta okutula famire olite baba bagenda kweraba bubi oleeta okutula famire kitali kirungi. Nekirala todiscussinga nnyo issue ya kuwasa omukyalo owokubiri n'omukyalawo kubanga amagezi gagenda okuleeta alitagalemesa kubanga takyagala. Bw'oba tonakusobola kubeera musajja towasa mukazi wakubiri muleke. Programu y'okuwasa abakyala basukka kw'omu empologoma naye empisi balimu empisi atategana ate nti ajja tajja kutegeera ate ensonyiwa kati sijja kusula najja tajja kumanya ajja kumbuza gyenkereye abo balimu empisi tategana kuwasa fa ku baana babendi batusobola kuyimiranga musajja beera najja ati wuuyo omu
empisi tetegana. Empisi mumanyi kibategeeza Baganda titiizo bwekika ekyowaggulu ziri programu za mpologoma zilepadi leopard ewangala yokka eyiga yokka teyagitaga kugiyambako. Lonely life esalawo kati abatitiizi mutawanya abaana ab'obuwala. Akazi katukalina ebirowoozo okusinya 5 awo bwe ndifuna omusajja wange nkwateko mukono tutambule tugendeji mbwate ajja tajja kuntegeera. Byonna programu ziyalina mu mutwe ng'ozisiikako ettaka. Okukulira mukukulire. Ab'empisi totegana, tolina mugongo totegana. Sigala najja tiwo omu teri buzibu. Asobola okuyimirira ng'omusajja taking decisions eziri hard yawasa. Gwe bayita omusajja ya taking decision ng'eri hard ate n'agiyimirirako. Niye ate kakati omanyi wallahi twateesa omanyi ne sente zagula emmotoka gyevuga yazimpa kati ate bw'anaamanya ajja kugizijjako genda ovuge emmotoka yo beere najja ati mubeereeyo bwekka teri buzibu. Abaana mubaleetera obajjamu laavu gyazimbidde ebbanga agiterese okuva ku senior 4 paka university agiterese ate kati agikuleetedde ate olandika kujepena bwepe. Ebigambo birabye mwana ate kati ku mulembe guno buli yenna awulira nti emirembe gy'ayina ala gikendeeza gwe ngonoonya owokubiri. Kasita owulira nti emirembe olina mingi nnyo ala gikendeezaako noonya omulala. Ebyowooza mbu ngende ku kafe gyavaasa ekawungeezi benvayo ngende ku taafu nkwemu kapiira byonna bagenda bikujjako kubanga obudde bulimu omuntu abuyingiddemu omulala. Ekivaamu kale nalina emirembe gyange nga ngendako kafe gyavaasi ngendako ku taafu. Ate bw'oba kyayagala okgenda ku taafu okuba ekapiira oveeyo ku nyeeza ekiro totegana kuleeta mukyala mulala tubawoninga kubanga gweoyagala osigale ng'obudde obadde obugabanya ate nga wayingizaawo ennamba endala kigenda kusaliikako. Ate otugambe nawasa mukazi mufunamu mirembe ne gyansanzeeko agimmazeeko. Obudde abagenda buyingiramu baana ye yeetaaga obubwe. Abagenda ku taafu ekiro sigaza jja tiwoovu kubanga ono waffe ogenda mulimbikako ekigambo bwakumazeeko emirembe egyo. Kuvayo ku taafu saa 6 gwa kiro nga wandi gy'oziva ezo ng'ate wayingizawo owokubiri. Maliriza ambagamba akagambo akala ye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyawasaako ku bakyala basooka kw'omu nga tenaweza myaka 5. Ku lwaki ne wano wateekeddwa okuba nga wakuze wano understanding capacity wano si gaana muntu yenna kuwasa mukyala naye genda mu byafaayo understanding gegaziye naye understanding capacity nga yakanyonyi aleese owokubiri owokusatu bamutabudde bati bonna badduseeko. Naye lwakuba bo ebiseera ebyo mu myaka 5 ng'alinga waabiri naye ffe emyaka 5 sukaali puresha simanyi biki amagulu gannuma omugongo gunnuma tambula okuyimuka ekimutwali dakiika 5 ayimuka buyimusi. Kati ku mulembe gwaffe toyinza gga nti olina ameka kubanga ate kati wano waffe biba birwadde. Naye bwe bayingiranga 5 ng'ate eryanyi yalina loza bwamakumi ameka 2 okusinzira ku bye baalyanga bye baanywanga life gye bawangalirangamu. Tutalyanga ku kintu kiyiseeko mu firiigi kiyiseeko mu masanyalaze. Kati ate ffe tukulinde ku mafiriigi ogatazi esi naki tugendera awo ekisembayo sebo.
n'ekigambo rizq. Ebigambo ebyo biri bibiri era byanjawulo. Ni'ma ebyengera oba ekyengera kijja mu Qur'an al-Karim nga kitegeeza ebiseera ebisinga ekigambo ni'ma bwe kijja mu Qur'an aba ategeeza yirimu ne ibaada. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Gwe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyengera kya yirimu Allah gyakuwadde gisomesa ye ni'ma. Ekigambo ni'ma, ni'ma al-abd innahu awwab. Yali nabbi ani oyo? Nabbi Daud, Nabbi Ayub alayhi salam. Ni'ma al-abd, oyo muddu kyali kyengera kya muddu, yali mukozi wa ibaada. Ibaada irimu ne ibaada. Ekigambo ni'ma bwe kisinga okwetololera mu Qur'an al-Karim. Ate rizqi ffe twakifundiza ku sente, naye nga rizqi kyekintu kyonna ekirungi Allah kyabawadde omuntu. Ayinza okuba nga yamuwa magezi, ayinza okuba yamuwa ngaali herethe, nga omutunira emyaka gyalina ng'ate obulamu alina bulungi, mulamu nnyo. Eyo kiki? Rizqi. Lwakuba ffe ekigambo riziki twakifundiza mu sente, naye nga kigazi okusinga sente. Ekintu kyonna ekirungi Allah kyawadde omuntu. Ayinza okuba yamuwa baana, kuzaala baana bangi nga riziki gye yamuwa. Ayinza yamuwa bya properties, alina amaataako ebizimbe nga riziki gye yamuwa. Waliwo Allah tabaraka wa taala bawa riziki nga ye abeeyuka bubeeyusi mu nsi, teri visa gye bamumma. Mumusaba visa ne bazibamma ye nga takola ki? Kati ngenda gi noga ya Rabbi ono ye yakola atya? Naye atambula buki? Atambula butambuzi. Kati ekigambo riziki, waliwo riziki Allah gyagaba nga linnya lya kitawo lye yaleka eddungi, nga ye riziki y'oggwe mugaziirira oti buli otuuka oyogera erinnya lya kitaawo n'oyitawo. Buli wotuuka oyogera linnya lya kitaawo, kubanga abantu balowooza nti okusikira kitaawe alina sika bya bugagga byokka. Nedda, ayinza n'okuba nti yalina sente, talina kye yabalekera, naye yaleka erinnya eddungi. Ogawa nti nze ndi mutabani wa Haji gundi nti bambi yali musajja mulungi jangu. Eyo nayo riziki era nabo byabusika. Erinnya eddungi mukadde oli yaleka, watakulekedde kataka wadde kapoloti wadde akazigo kabapangisa, naye nga yina erinnya eddungi. Nayo riziki, kubanga ate okiganyirwamu n'ofuna ate ebirala, n'ofuniramu emirimu, n'ofuniramu ate naawe sente. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum.